Ndi musanyufu nnyo kuba nti olunaku olwaleero komyewo ku ttaka nga ndi mulamu. Neebaza Mukama Katonda olw'okunzirisa obulamu. Era njagala okwebaza nnyo pulezidenti ng'asinziira wano ebigambo bya kansoli. Pulezidenti ankubidde ng'amasimu n'abeera nga nkansolinga ng'amashami ojja kuba bulungi. Tukyakwetaaga, ensi ekyakwetaaga. Oba olyawo ekiro nga maama Babi naye akola ki? Akubako. N'olwekyo njagala okwebazamu ak'ensusu. Bannayuganda mwenna naddala bannakampala bange neebazaamu ak'ensusu. Mwebale kunsabira, mwebale kunnambula. Njagala okwebaza Supreme Mufti ow'Ekibuli ne delegation yonna Sheikh Runanoba ow'ekitiibwa omulangira okuba nti obubaka bwatuuka. Nsaba Allah abeere ng'abawa empeera esinga obulungi. Poliisi Katwe erina abantu 6 mu kaduukulu kwayo kuli Honorable Shamim Malende bakwatiddwa wali ku Clock Tower oluvannyuma lw'okuba nti nno babadde bakoze olukuŋŋaana obula oluseregende lw'emmotoka olumenya amateeka era bajja bba batwalibwa mu mbuga z'amateeka essaawa yonna olw'okubata. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.